Jealousy is a tough enemy. Jealousy wogiyingiza mu mutima gwo ogenda kufuna obusagwa ku mutima. Bw'oyingiza ensaalwa obutayagaliza mu mutima gwo ogenda kufuuka mulogo. Bw'oyingiza obutayagaliza mu mutima gwo ensaalwa enge munnange ogenda kufa ng'okunta. Anti jealousy egenda kukuzingako omutima gwo nga n'ekintu ekirina okuba ekirungi okirabanga ekibi. Ogenda kutuuka ekiseera nga tokkiririza mu mukisa gwa Katonda olw'okuba gwe munnange toyagaliza, oyagala omuntu abeere nga gwe bw'oyagala. Kati nno bwe twogera ku jealousy tetugenda kuleka kubigenda maaso mu bulamu bwa mwana muwala Iyvone Nakankaka. Ffenna tukimanyi omwana ono yalinnye ennyonyi n'afuluma eggwanga erya Uganda n'agenda mu kibuga ekya Dubai. Kyetutamanyi yagenze kukola yoki, yagenze kucakala, kulya ku bulamu, ku visitinga mikwano gye, yagenze kusisinkana mwagalo we, yagenze ku bizinesi, oba yagenze kufuna mulimu kukola, oba yagenze kusetolinga eyo. Munnange tomanya kubanga buli omu yamanyi ebiri mu bulamu bwe. Sigenda kubanga intema bigambo wabula ngenda balagako akatambi ka Nakankaka ng'ali ku airport bulungi nnyo, ate era imbaweyo n'akatambi akalala nga this girl is breaking silence nga ayina byayogera ku bantu abamunyinako ennugu mu bulamu bwe. Ayogedde akatambi kaneeno nze nkawuliriza nendaba nga this video really comes from the bottom of her heart, era nga she is trying to express her feelings but bwawulira eri mmwe abamukonjera. Jjukira nti yenze Sheila Adita nzali mu katambi kano. Subscribinga, kozesa ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku notification bell. Buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo. Likinga, commentinga, kozesa erinnya lyo tubulire wa gy'osinzira okulaba videos zino. Impa obubaka bwonna bw'oyagala nkuyisizeewo my brother my sister, ngenda kubanga nkuyambako obubaka obwo mbuyiseewo butuuke eri abantu abo bonna bw'oyagala butuukeko. Jangu tugendeko mu katambi, jangu tugendenze naawe weekuumireko. Gakulemya kutuula mu kiyumba kya muwala bwogolola engoye zo. Weesonyiwe Iyvone, cause you don't feed me, you don't put any food on my table, I don't put food on your table, I don't pay your bills in Uganda. Just do what brought you to whatsoever, where you're in Dubai or you're Abu Dhabi or Qatar or Saudi, whatsoever where you are. Just do what brought you, madam. Just stay out of me. Actually, because you said bans on the passport, bans on the nika, bans on the ticket, bans on the everything. Madam, I want you to bring accountability of all the things that you mentioned. Watch together. If you have that accountability, I want you to gamba wabadde mutuufu. First of all, I'm here to tell you, gwe nyabo gakuleme gwe omukolozi w'engoye gwe ngamba. I don't know her name, but ajja kwetegeera. Cause woba ngamba nti bansondedde ticket. Cause actually, bantu ameka basobola okusonda ticket ya Emirates. A round trip of Emirates. How many of you can do it? And those of you who know how much Emirates costs for a round trip. And actually, my trip is for a fortnight. And you know how much that costs. And regardless, why I'm sleeping. If I tell you the hotel where I'm sleeping and the amount we are paying here. MUNA256 talutumidde mwana avuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga za Nakankaka era azogeddeko bw'ati. Mu katambi kaneno njagala owulirize Muna biki by'alina okwogera ate era obitwale tukomewo. Nziza kwogera ku nsonga ya Nakankaka okubanga yakutte kubona agenda ewa Dubai. Ndabye ankunda apostinze live ye nga yabaddeko live awo nga tubulira embeera y'obudde nga bwe yagisanze biki. Naye kyensanze mu comment section manyi kati ebintu ebimu mbiraba nebinnuma ku mutima kubanga ye embeera yemu nze gye nayitemu kati we ndaba abaana abato abo
ba tiktokers ngabo abali okuvayo obuvi naye nabo nga bali kuyitira mu mbeera ffe gye twayitiramu okufuuka kye tuli wano ku tiktok. Kinnuma nnyo abantu bajja ne bakuvuma ne bakuteeka wansi ne beerabira nti nabo balina history waabwe. Omwana yavuddeyo n'abagamba nti no banange embeera y'obudde no nsanze nnyogoga ate nga mulujjo mugamba Dubai eyokya. Ekyo kye yasanzeeyo era kyali kuba nnyonnyola kuba yatuukidde mu winter. Kati mwabali mu comment section abali kumugamba mbuno ate bw'olijja Europe. Europe bw'ali baatuuse okujjayo ajja kujja Europe buli kimu kirina time. Buli kimu kirina time. Mwabasinga okuba following ate mwabasinga okubazza wansi. Buli kimu kirina time. Kulwaki bannammwe muba buli kaseera muba mwagala kubassa bussi wansi. Jozi nalaba akasajja wano akasinga okutuvuma akasinga okutussa wansi ako akagamba mbuno kikakulira Bakadama. Naye ebifaananyi byako ebitrendinga wano ku TikTok nga kalinga konna kabulidde mu buwunga. Nalowooza nga akasajja ako bako at least ko gye nvudde waako mulungi naye munnange nako kalina history omubi naye ne kajja wano ku TikTok ne kayimirira ku baana ne kabavuma azifu ko kava mu bbanga kava mu bulamu bulungi kali kaana kabagagga kumbe nako kakeeyiya bweyiya ate ne kajja kuffe Katonda bali kusitula obusituza ate n'agezaako kolaki okukussa wansi wewagende omwana wagende Dubai ne katandika Dubai yeetunda tena kyasobola kubeera omwana wajja Europe Europe amaalo mangi tasobola kubeera Europe era abalimba n'omwebuuza kati gwe oliwa ye wavaawo kuba ekyo ky'oli kulwaki temwagaliza bannange kati mwana batandise dde okumubuuza ate Dubai wagenze kolayo ki simanya biki mwe mutuule mulabe ndabamu aba following omanyi kino kintu nkyogerako kubanga comments zinnuma ezo zendabanga abaana balina empisembi abaana babeera ba bringing us something bad always mbu bw'olijja Europe era bw'alijja Europe nasanga nga tuli mu summer n'abagamba bannange Europe eyo kyatenyogoga era kyekyo kyajja okubaamu like that's the condition gyagenda okusanga wano mulekerawo okusaba nammwe wansi buli omu alina time ye. Everyone has his or her own time to achieve, to succeed, to bwatyo Nakankaka bwa respondinze eri mwena abamwogerera era bwatyo n'abategeeza nti nno bannyabo imwe abajja okoza ebintu concentrate muze ebintu by'abakama bammwe mugolole engoye z'abakama bammwe mulongoose toilets mufumbe muze nnika Nakankaka mumuveeko and she is right bannange bantu mmwe try to live your life, don't live your life for others. Try to concentrate on your life. Don't concentrate on other people's lives. Buli omu Katonda yamuwa obulamu obuwe. Era kyova olaba mu nsi muno buli omu alina erinnya erirye, buli omu alina famire eyiye. Era nga gwe ekiri ewuwo ky'olina okufaako, ky'olina okubeerako amaaso galina kubeera ku bibyo. Ensonga lwaki abantu balogo, ensonga lwaki abantu buli ddakiika mufundika ensingo oba mwekubira ensingo ne muba nga temuli bamativu kwe kuba n'ebyo bye muyina ne mulaba nga tebibamala ne mutandika okululunkanira ebintu by'abantu abalala. Katonda ono give lives to people with a reason. Ayina ensonga lwaki Nakankaka waali, lwaki Wende, lwaki omulala waali, ate era buli omu amugabirira lulwe. Gwe byofunye mu bulamu oyinza osisinkana nga Nakankaka tabiina nga nange sibiina nga nange bye nina Nakankaka tabiina lwansonga tebyali mujja neye oba biyinza okuba nga biri mujja neye nga bigenda kulwawo okumutuukako naye ate nga gwe wabifuna nga byayanguwa okutuukako ebintu ebyo Uganda mubeere nga bamubimanyi. Omwana ono she has been into a lot of sagas abantu bamwogeddeko ebigambo bingi nnyo bavuddeyo abantu ne bamulwanirira omuli Bamuna bavudde ne babanga boogerera ku nsonga z'ono omwana era ne beegayirira Uganda mubeere nga muleka let the girl be. Omwana mumumazeeko emirembe, omwana mumwogolera, omwana mumusabukirako bino na bino lwansonga temwagaliza mwagala abeere mu bulamu imwe bwe mwagala abeeremu and the girl has her own life. Mumuleka atambuze bw'atyo obulamu bwe bumunyumire yamanyi oba ayonooneka yamanyi oba tayonooneka yamanyi biki ebimunyumira. After all mukazi mukulu right now Nakankaka muntu mukulu kyonna kyakola akikola ategeera. Njagala mmanyi gwe kikyolowooza katambi kaneno ngoyita mu comment section gye muteredde waawo gwe commentinga teweerabira ku subscribinga kirungi nnyo kwata ku notification bell
viewing videos oli waddeme n'okusharinga kabala ne babeera nga batwegattako jjukira yenze kino adita mbaagala nnyo okusinga ekintu ekya kyonna twesange mu comment section embaagala nnyo